Bano ne bannyinaze mbalamusizzaako nate mu Mukama waffe Yesu. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe olw'obukuumi bw'attaddeko okutuuka mu kiseera kino nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Ne ku mulundi guno tukomyewo nate tweyongereyo mu by'okuyiga byaffe eby'amazima g'ekiseera. Ku mulundi guno oluvannyuma lw'okumaliriza ebyokuyiga ebikwata ku musana omuggya n'okutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe Katonda bwe yatukwasa ku nsonga y'omusana omuggya, kaakano tugenda kuyiga ku kikwata bangi kye boogerako ennyo ekiyitibwa Babulooni. Abantu bangi bavuddeyo nnyo. Gwe muganda ne mwannyinaze alaba vidiyo eno osobola okuba nga naawe gw'omu ku bakimanyi kino oba ku baali bakiwuliddeko. Ekkanisa ya Seventh Day Adventist nga bangi bagamba nti ye Babulooni. Ate mwana wattu abalala bo bwe bawulira omwoyo w'obunnabbi ng'amuyigiriza nga bagamba nti abo bayita ekkanisa Babulooni. N'olwekyo ku mulundi guno tuvuddeyo tuyige ku kyokuyiga kino tulabe kiki Mukama ky'atugamba ku kkanisa ye eya Seventh Day Adventist. Ddala ddala ekkanisa eno Babulooni yali ebaddeko Babulooni oba egenda kufuuka Babulooni? Kiki Mukama ky'ayogera ku nsonga eno? Nga tetunnaba kugenda wala nnyo, nga bulijjo tugenda kusooka kuweeyo okusaba. Omwagalwa Katonda waffe atuula mu butaggwaawo obwennyini buyinza era omuluŋŋamya waffe, tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde, twebaza olw'omukisa gw'otuwadde. Leka nneme okwogera ebyange ku bwange Mukama, wabula njogere ebyo byokka ebivudde mu ntebe ey'okusaasira, okutangaaza emyoyo gyaffe n'okutuyamba okusobola okuteekebwateekebwa, kubanga wakati mu mazima mwe tulina okuteekerwateekera olw'obwakabaka bw'obusembedde. Luŋŋamya byonna Katonda waffe mu kyokuyiga kino tukwegayiridde nga tuyita mu kuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu era nga tubiyisa mu Kristo Yesu eyatufiirira era Mukama waffe. Amiina. Tutandise ekyokuyiga kyaffe kino n'ekibuuzo kino kye tulaba wano. Ekibuuzo ekibuuza nti obadde okimanyi? Obadde okimanyi nti SDA Church tebangako Babulooni era teribeera? Tolimbibwa. Goberera omukutu guno ofune omusana ate omulise n'abalala. Tukimanyi abaagalwa nti obuvunaanyizibwa bwaffe oluvannyuma lw'okufuna omusana ate tuvunaanyizibwa okubeera nga tumulisa bannaffe abalala oba okutegeeza ku bannaffe abalala. Mu byokuyiga byaffe bino nga tugenda mu maaso, twagadde tutunuulire ekyokuyiga kino. Ekkanisa ya Katonda ye Seventh Day Adventist mulembe guno, ekkanisa esembayo eya Lawodikiya tebangako Babulooni, teribeera Babulooni. Naye katwetegereze kubanga tumanyi nti abantu bangi bagenda boogera nti ekkanisa yafuuka Babulooni. Mwana wattu abamu bayitamu n'abantu nga babafulumya wabweru bagiveemu nti bakolewo ekkanisa endala. Ekyo nno bulimba. Ekkanisa ya Katonda si Babulooni era terina kuviibwamu nga bwe tugenda okwetegereza obujulizi obw'enjawulo okuva mu kigambo kya Katonda. Omwoyo eyakiwandiise atuluŋŋamya. Tujja kutandika n'ekyawandiikibwa kino kye tusoma mu Kubikkulu ey'okusatu 14 mpaka 16. Agamba nti eri malayika ow'ekkanisa ey'Abannalawodikiya wandiika ebintu bino bw'ayogera oyo Amiina, omwesigwa era omujulirwa ow'amazima, entandikwa y'obutonzi bwa Katonda. Oli 15 agamba nti mmanyi ebikolwa byo, nga tonnyogoga so tobuguma. Waakiri obeere ng'onnyogoga obanga obuguma. Naye olw'okubeera nti oli wa kibuguumirize, tonnyogoga so toyokya, ndikusesema okuva mu kamwa kange. Abaagalwa, ebigambo bino Mukama abyogera ng'abyogera eri ekkanisa ya Katonda eya Seventh Day Adventist. Tukimanyi bulungi nti ekkanisa y'Abannalawodikiya omulembe guno era y'ekkanisa esembayo. Kyannaku abaagalwa, ebigambo ebyogerebwa ku amakanisa amalala gonna mu Kubikkulu n'essuula ey'okusatu tewali bigambo bya ntiisa byenkanankana oba byenkanyankanyizibwa na bigambo bino bye tulaba ebyogerebwa wano nga byogera ku kkanisa gye tulimu eya Lawodikiya. Okusinziira ku bigambo bino, simanyi gwe bw'olaba muganda ne mwannyinaze ali eyo, naye ndaba nga tewandibaddewo kintu kyonna kitwewaanya, tewandibaddewo kintu kyonna kitubeeza mu mirembe nga twewummulidde, kubanga ebigambo ebyatwogerwako bya ntiisa nga birimu n'ebigambo ebitiisiza ddala
nga bigamba nti kubanga oli wa kibuguumirize tonnyogoga so toyokya ndikusesema mu kamwa kange. Wano nno abamu we basinziira okutandika okugamba nti Mukama yasesema ekkanisa ye yafuuka Babulooni, n'olwekyo mugiveemu. Naye ka tweyongereyo tulabe. Tujja kusoma mu kitabo kino ekiyitibwa Testament to Ministers page eya 45. Ekitabo kino Testament to Ministers page eya 45 agamba nti Katonda talina kkanisa ennamu, agamba nti alina ekkanisa, naye ye kkanisa ennwanyi so si ekkanisa empanguzi. Wano Mukama atukakasa nti alina ekkanisa, naye ekkanisa agiyise kkanisa nnwanyi. Ekigambo ekyo nno nnwanyi abantu bangi bakitaputa mu ngeri yaabwe, naye bw'osoma omwoyo w'obunnabbi obulungi ojja kulaba nga Mukama agyogerako nti erwana n'amazima. Erwana n'amazima newankubadde ng'abamu bakitaputa nti ekkanisa erwanyisa Setaani oba erwana ne Setaani. Tukimanyi bulungi nti ekkanisa zonna era zajjanga nga zirwana na Setaani, naye wano Mukama si kyategeeza buli ekkanisa eno erwana n'amazima ng'era bwe tujja okweyongera okulaba. Naye ekyo si kye kisinziirwako okugamba nti n'olwekyo olw'okubanga kkanisa nnwanyi militant nti n'olwekyo erwana, n'olwekyo efuuse Babulooni. Nedda, katweyongereyo agambye nti ekkanisa yagirina, ekkanisa ye n'ennwanyi so si ekkanisa empanguzi. Kitegeeza waliyo n'ekkanisa empanguzi, eyo nayo tujja giraba mu byokuyiga byaffe bwe tweyongerayo era bwe tuba tweyongeddeyo era ku peegi eyo agamba ku peegi eya 45 mu kitabo kino ekya Testament Ministers peegi 45 paragraph ey'okubiri agamba newankubadde nga mu makanisa gaffe ageegamba okubeera nti gakkiriza amazima ageeyongeddeko, mulimu abo abaliko ensobi era abasobya nga ebisusunku bwe biri mu ŋŋano, ne Mukama mugumiikiriza. Anenya n'alabula abo abasobya, naye tasaanyaawo abo abalwawo okubeera nga bayiga ebyokuyiga bye yandyagadde okubayigiriza. Takuulamu bisusunku okubiggya mu ŋŋano. Ebisusunku n'eŋŋano byakukulira wamu okutuusa amakungula. Eŋŋano bw'eriba ng'ekuze mu bujjuvu bwayo, mu bukulu bwayo, era olw'enfaanana yaayo ng'emaze okwengera, olwo nno ejja kwawulirwa ddala mu bujjuvu okuva ku bisusunku. Eyo Mukama abaagalwa. Mukama anenya abakola ensobi era n'abalabula, naye tasaanyaawo busaanya abo abaluddewo ennyo okuyiga ebyo by'abaira abayigiriza. Tulabye nti Mukama takuulamu bisusunku n'abiggya mu ŋŋano, wabula alinda paka ekiseera ekyamakungula olw'ekyo bwe kijja okubaawo. Ekiseera ekyamakungula Mukama wajja okubeera ng'akungulira, n'olwekyo kwe muganda ne mwannyinaze ayinza okuba nga wejjamu ne weeteeka ewalala, si Katonda si ye yakuggyamu, kuba Katonda ye tayawula, olaba n'ekisusunku takiggyaamu. Agamba nti babeere wamu okutuusa amakungula. Amakungula ekintu ekyo ekyokwawula we kijja okubeererawo. Mu kitabo ky'Evangelism peegi 707 agamba nti ekkanisa empanguzi, n'atugamba nti omulimu mangu ddala gunaatera okufundikirwa bammemba ab'ekkanisa ennwanyi. Tujjukira abaagala kye yagambye gye twasoose nti Mukama alina ekkanisa ye naye ekkanisa ennwanyi si mpanguzi. Kati wano agamba bammemba ab'ekkanisa ennwanyi abeekakasizza okubeera abeesigwa bajja kufuuka ekkanisa empanguzi. Kitegeeza bwe tuba ab'okubeera mu kkanisa Triumphant Church oba ekkanisa empanguzi, tuteekeddwa kubeera bammemba mu kkanisa ennwanyi. N'olwekyo tulina okubeeramu mu kkanisa eyo ennwanyi. Ekkanisa eyo si nsonga oba omuntu ayinza okugamba nti togiriimu, kubanga abamu balina omuzoogo olw'okubeera nti ovuddeyo okwogera ku nsobi ezikolebwa, omuntu n'agamba kati oyo si mu Seventh Day. Naye wano Mukama kyatugamba tulina okubeera mu kkanisa eyo eya Seventh Day Adventist kuba ekkanisa ennwanyi, tubeere beesigwa. Abo abaana babeekakasizza okuba abeesigwa mu kkanisa eyo, Mukama bw'agenda okufuula ekkanisa empanguzi, tewali balala okusinziira ku kkooti eyo. Katweyongereyo. Tulabye wali eri nga Mukama agamba nti ekkanisa erimu eŋŋano n'ebisusunku, naye Mukama agumiikiriza era byakukulira wamu okutuusiza ddala amakungula. Ku peegi eya 46 ekitabo kye kimu Testament Ministers peegi 46 paragraph esooka agamba nti Mukama bw'aba ng'aleeta mu kkanisa abo abakyukidde ddala mu mazima, era Setaani mu kiseera kye kimu
nti Setaani mu kiseera kye kimu aleetamu abantu abatakyuse mu luganda lwayo. Kristo ng'asiga ensigo ennungi, Setaani naye abeera asiga ebisusunku. Waliwo amaanyi ga mirundi ebiri mu butasalako aganyigiriza bammemba b'ekkanisa. Amaanyi agamu gakola olw'okulaba ng'ekkanisa erongoosebwa, ate amalala gakola olw'okwonooneka kw'abantu ba Katonda. Ttalo. Ebigambo bino abaagalwa tubirabye, ekireetera ekkanisa okubeera nti erina okubaamu ebika by'abantu bya mirundi ebiri, nti Mukama bw'aba ng'aleetamu abakyukidde ddala ne Setaani mu kiseera kye kimu, at the same time aleetamu abantu nga bo tebakyukiddeeko ddala n'abateeka mu kkanisa. Saba Mukama atuyambe. Muganda wange ggwe alaba vidiyo eno baagiwuliriza, oleme okubeera omu neme okubeera omu ku abo Setaani be yaleeta, naye mbeera omu ku abo Kristo be yaleeta nga tuyita mu kukyukira ddala. Tulabye nti Kristo bw'aba ng'asiga ensigo ennungi ne Setaani naye abeera asiga ebisusunku. Amaanyi agali mu kkanisa ga mirundi ebiri. Waliwo ago aganyigiriza bammemba nga gabaleetera okubeera nga boonooneka, ate amalala go nga gakolerera okulongoosebwa kw'ekkanisa. Ge maanyi gokka abiri agasangibwa mu kkanisa ya Katonda, agakolerera okulongoosebwa kw'ekkanisa n'agakolerera okwonooneka kw'abantu. Abaagalwa, n'olwekyo obubaka bwe twetaaga ennyo leero bwe bubaka obutukulemberamu okutulaga ekkanisa ya Katonda egenda kulongoosebwa etya era ddi, era kigenda kubeera nga kikolebwa kitya. Obubaka obuyigiriza ekyo ge maanyi Mukama ge yayogerako agalina okubeera nga gasangibwa mu kkanisa ye agakwata ku kulongoosebwa kw'ekkanisa. Amalala go gabeera gakwata ku kwonooneka kw'abantu ba Katonda. N'olwekyo wakati ku mukutu guno era tujja kweyongera tuyige mu by'okuyiga byaffe, tutegeere n'engeri ekkanisa ya Katonda gy'egenda okulongoosebwamu nangeri ki gye tuyinza okukolerera ennyo okulaba ng'ekkanisa erongoosebwa. Tujja kweyongerayo abaagalwa. Bwe tweyongerayo era mu kitabo kino ekiyitibwa Testament Ministers, era ku ppeegi eyo 46 twagala tulabe ebisusunku bigenda kuggyibwamu ddi mu kkanisa, kubanga lwaki tutunuulira ebintu bino tutegeere nti Mukama tannayawulamu mu kkanisa ye era talina gw'agamba nti weeyawuleko. Atugamba nti ebisusunku n'eŋŋaano birina okkulira wamu okutuusa amakungula. Ebisusunku n'eŋŋaano birina okkulira wamu okutuusa amakungula. Eŋŋaano bw'eriba ng'etuuse ku bukulu bwayo, ekulidde ddala olw'ekikula kyayo ng'eyengedde, olwo nno ejja kwawulirwa ddala okuva ku bisusunku. N'olwekyo ebisusunku n'eŋŋaano birina okubeera wamu okutuusiza ddala amakungula. Amakungula bwe ganaatuuka, olwo nno Mukama alyoke ayawulemu wakati w'ebisusunku n'eŋŋaano, era eŋŋaano ejja kuba erabika bulungi kubanga olw'empisa zaayo kalakita zijja kuba zeeraga bwerazzi ng'eyengedde. Olwaleero tetunnaba kutuuka mu kiseera kya makungula, muganda wange ne mwannyinaze. Ekkanisa ya Katonda erimu ebisusunku, erimu n'eŋŋaano okutuusa ng'ekiseera ekyo eky'amakungula kituuse. Ekkanisa erina okubaamu abantu ba biti bibiri. Bwe tweyongerayo era mu kitabo ekyo ppeegi 47 paragulaafu ey'okubiri, wano twagala twetegereze kiki Mukama ky'agamba ekigenda okubeera nga kijjamu abagenda okubeera nga baggyamu eŋŋaano oba bagyawule n'ebisusunku. Agamba nti ekiseera eky'amakungula kye kijja okulaga mu bujjuvu ekikula eky'ebika ebibiri ebiragibwa mu kifaananyi eky'ebisusunku n'eŋŋaano. Omulimu gw'okwawula gwawula bamalayika ba Katonda, tegwakwasibwa mu mikono gya muntu yenna. Abaagalwa, Mukama atugambye nti omulimu ogw'okwawula gwakwasibwa bamalayika ba Katonda so tegwateekebwa mu mikono gya muntu yenna. N'olwekyo teriiyo muntu ayinza kufubutuka n'agamba nze kkanisa njawuddemu, kaakati ffe katweyawuleko tudde wali, wano abasigadde eno basigale nga bisusunku, oba bano abasigadde wano ye ŋŋaano, ebisusunku kabidde wano. Omulimu guno ogw'okwawula atugambye nti mulimu gwawula bamalayika, tegwateekebwa mu mikono gya muntu mulala yenna. Ekiseera ky'amakungula kye kigenda okubeera nga kyawula okugamba nti ono kisusunku, ono ŋŋaano. Era muganda ne mwannyinaze gw'awuliriza era alaba vidiyo eno, tetulina buyinza kusonga ku muntu yenna nti kati oyo kisusunku oba kati ono ye ŋŋaano. Omulimu ogwo kuba Mukama atugambye, olwo nno tuba tuyingiridde omulimu ogutali gwaffe. Omulimu ogwaffe si gwegwo. Omulimu ogwaffe kubuulira mazima ga Mukama, naddala amazima g'ekiseera agateekateeka ekkanisa olw'ekiseera kino eky'amakungula.
oba lw'oyinza okuyita olunaku olukulu olw'entiisa olwa Mukama oba olunaku olw'okulongoosebwa kw'ekkanisa ye. Omulimu ogwo gwa bamalayika ogw'okwawula, tetuvunaanyizibwa kwawulamu kkanisa oba okuggyamu abantu abamu ne badda wali abalala ne badda wano. Ekyo kikyamu. Tulina okulindirira ekiseera ky'amakungula bamalayika be bajja okukola omulimu ogwo. Katwetegereze ekkanisa ya Katonda gye twagala okutegeera obulungi. Isirayiri owaleero y'ani? Isirayiri ow'omulembe guno y'ani? Bw'osoma ku bikkulirwa essula y'omusanvu olunywa olwokuna ne mpulira omuwendo gwabwe abaateekebwako akabonero baali akasiriivu 1,404 okuva mu bika byonna eby'abaana ba Isirayiri. Kino ekitabo kyakubikkulirwa Muganda ne mwannyinaze kiri mu ndagaano mpya. Abantu abamu bwe basoma ne basoma ku mitwalo 14,400, emitwalo gino 14,400 abamu bagisindiikiriza emabega mu biseera ebyayita, so nga mwana wattu ekyo tekisoboka era tekiyinza kuba kituufu. Kino ekintu si kya biseera ebyayita kubanga kubikkulirwa ndagaano mpya. Mu kiseera eky'endagaano empya wano atugamba nti abaateekebwako akabonero baali 14,400 okuva mu bika byonna eby'abaana ba Isirayiri. N'olwekyo ab'okuteekebwako akabonero bava mu bika by'abaana ba Isirayiri, ebika bye tumanyi obulungi ebiri 12, era bw'osoma awo byongera okulabika n'omuwendo ogw'abo abaateekebwako akabonero mu buli kika n'agenda ng'aguwa. N'olwekyo kye tulaba wano, Isirayiri owaleero Mukama gw'ayogerako, Isirayiri ow'omu ndagaano empya, Isirayiri ow'omulembe ogusembayo. Abalina Bayibuli, omulembe kwegenda okubeera ng'eggwamu oba ng'eggwayo yeffe abalina ekitabo kyakubikkulirwa era bekyogerako, era ebyokutuukirira byonna obunnabbi obusembayo nga bugenda kutuukiririra ku ffe. N'olwekyo ab'okuteekebwako akabonero bava mu bika eby'abaana ba Isirayiri. N'olwekyo Isirayiri owaleero si kkanisa ndala, wabula ekkanisa esembayo ey'Abanalawudeekiya. Katweyongereyo tusomere ebikwata ku kkanisa eno mu kitabo ekiyitibwa Prophets and Kings page 713 pagulafu esooka, nga tumaze okulaba nti ekkanisa ya Katonda leero yayitibwa Isirayiri owaleero. Kaakano mu pike 713 pagulafu esooka Mukama agamba nti ekyo Katonda kye yaluubirira oba kye yamalirira okukolera ensi okuyita mu Isirayiri eggwanga eddonde, ku nkomerero ajja kukimaliriza ng'ayita mu kkanisa ye ku nsi leero. Katukiddemu kino abaagalwa, ekyo Katonda kye yamalirira okukolera ensi okuyita mu Isirayiri eggwanga eddonde, ku nkomerero ajja kukituukiriza ng'ayita mu kkanisa ye ku nsi leero. Olusuku lwe yalukwasa abalimi abalala era abantu be era nga be bantu be abakuumi b'endagaano, abamubalira ebibala mu ntuuko zaabyo. Mukama tabeerangako awo nga talina bamukiikiridde ab'amazima ku nsi eno, abafudde ebiruubirirwa bye okubeera nga byabwe. Agamba bw'ati, abajulirwa bano atutegeeza bamukiikiridde leero ku nsi. Abajulirwa bano basangibwa mu Isirayiri ow'omwoyo. Isirayiri ow'omwoyo twamulabye edda, ekkanisa eno esembayo. Mukama agamba nti abamukiikiridde leero ku mulembe guno, kuba tewaliwo mulembe gwali gubaddewo Mukama n'ataba na bamukiikiridde mu mazima, era atubuulira wano nti abo abamukiikiridde basangibwa mu Isirayiri ow'omwoyo, era eri abo mwe mujja okutuukiririra ebisuubizo byonna eby'endagaano Katonda bye yakola eri Isirayiri ow'edda. Omwagalwa, ebisuubizo byonna Katonda bye yakola eri Isirayiri ow'edda atugambye wano nti bijja kutuukiririra mu beesigwa abo abamukiikiridde abasangibwa mu Isirayiri ow'omwoyo olwaleero. Isirayiri ow'omwoyo ye kkanisa gye tulimu leero, ekkanisa ya Katonda tuli ba Isirayiri. Y'ensonga lwaki alaga okuteeka akabonero nga kwava mu bika 12 eby'abaana ba Isirayiri, era atugambye tabeerangako awo nga talina bamukiikiridde ku nsi. Ekyo tekiriiyo. Katonda ebbanga lyonna abaana abamukiikiridde era leero atubulidde we bali, tebali mu kkanisa ndala yonna, wabula basangibwa mu Isirayiri ow'omwoyo gwe tumanyi obulungi nti ye kkanisa eya Seventh Day Adventist by'Abanalawudeekiya. Isirayiri ow'omwoyo mweyo mwe muli abakiikiridde Katonda, era abo abeesigwa bamukiikiridde be yayogeddeko nti bwe banaaba beekakasizza okuba abeesigwa bajja fuulibwa ekkanisa empanguzi. Twasomye mu Evangelism, kaakano wano atutegeeza nti eri abo ebisuubizo byonna eby'endagaano ebyasuubizibwa
Isirayiri ow'edda bigenda kutuukirira eri abo. Mukama kye yayagala okutuukiriza eri ensi okuyita mu Isirayiri oli ow'omubiri gwanga eddonde atugambye nti ku nkomerero ajja kukituukiriza naye ng'ayita mu kkanisa ye leero ku nsi. Kkanisa ya Katonda leero ku nsi tugimanyi ye kkanisa Seventh Day Adventist. Okuyita mu yo Mukama agambye ajja kutuukiriza ekyo kye yayagala okutuukiriza eri ensi ng'ayita mu ggwanga lya Isirayiri. Ebisuubizo byonna ebyasuubizibwa Mukama eri Isirayiri ow'edda bigenda kutuukirira mu kkanisa eno. Katweyongereyo mu testimony ey'omwenda page 164 agamba nti okusobola okubeera nga balongoosebwa era nga basigala nga balongoofu, aba Seventh Day Advent bateekeddwa okubeera n'omwoyo omutukuvu mu mitima gyabwe era ne mu maka gaabwe. Bona tulaze baayogerako omwoyo obunnabbi n'olwekyo bw'aba ayogera ku bantu ba Katonda oba kkanisa ya Katonda talina balala baayogerako, ayogera ku ba Seventh Day Adventist. Era atugambye wano okusobola okubeera nga balongoosebwa era nga basigala nga batukuvu, aba Seventh Day Adventist bateekeddwa okubeera n'omwoyo omutukuvu mu mitima gyabwe era ne mu maka gaabwe. Ayongerako n'atugamba nti Mukama ampadde omusana nti singa Isirayiri owaleero, mujjukire yatugambye Isirayiri owaleero, Isirayiri ow'omwoyo mwe muli abakiikiridde Katonda leero era bagenda otuukiririrwamu ebisuubizo byonna. Kaakano wano omwoyo obunnabbi ayongera okukaatiriza nti Mukama ampadde omusana nti Isirayiri owaleero singa beewombeeka mu maaso ge ne balongoosa yeekaalu ey'omwoyo okugiggyamu obwonoonefu bwonna, ajja kuwulira essaala zaabwe ku lw'abalwadde era ajja kuwa omukisa okukozesebwa okw'eddagala ly'obutonde ku lw'endwadde. Kiki ekitusomeseza statement eno? Statement eno mwagalwa tugisome tusobole okutegeera nti Isirayiri ow'omwoyo, Isirayiri owaleero Mukama aba ayogera ku Seventh Day Adventist, aba ayogera ku ffe aba Seventh Day Adventist, ffe Isirayiri ow'omwoyo, ffe Isirayiri owaleero. Era singa twerongoosa Mukama yasuubiza nti ne tweggyamu obwonoonefu bwonna mu myoyo gyaffe ajja kuwulira essaala zaffe ku lw'abalwadde era awe n'omukisa eddagala ly'obutonde remedies nga zikozesebwa ku lw'endwadde. N'olwekyo ekkanisa ya Katonda Isirayiri ow'omwoyo amusangibwa abakiikiridde Katonda leero, si kkanisa ndala ng'abalala bayinza okwagala okwogera nti si ye Seventh Day Adventist. Eno statement eyogeredde ddala nti Seventh Day Adventists must have the Holy Spirit in their hearts and in their homes. N'olwekyo ayogera ku ba Seventh Day Adventist tetubuzaabuzibwa. Era ne tulaba nga amala wansi n'agamba nti Mukama ampadde omusana nti Isirayiri owaleero. N'olwekyo omwoyo obunnabbi akakasa nti ffe Isirayiri owaleero. N'olwekyo bw'agamba nti mu Isirayiri owaleero mwe musangibwa abakiikiridde Katonda abagenda otuukiririrwamu ebisuubizo byonna, kitegeeza ekkanisa eyo muteekeddwa okubeera okutuusa nga tutuuse ku mutendera ogwo ekkanisa empanguzi. Enjawulo wakati w'ekkanisa eno n'amakanisa amalala. Mu selected messages akatabo akokubiri oba bbuuku 2 page 380 paragraph eyokubiri agamba nti ekkanisa eyinza, tuwulirize ebigambo bino, ekkanisa eyinza okulabika ng'enaatera okugwa, ekkanisa eyinza okulabika ng'enaatera okugwa. Agamba nti ekkanisa eyinza okulabika ng'enaatera okugwa naye tegwa, esigalawo ng'aboonoonyi mu Sayuuni bajja kuweebwamu ebisusunku byawulibwe okuva ku ŋŋaano ey'omuwendo. Kino kintu kya ntiisa naye era kiteekeddwa okubeerawo. Omwagala weetegereza ebigambo bino, ekkanisa mu maaso go ne mu maaso gange ffe ng'abantu tusobola okulaba ng'egenda okugwa, naye Mukama agambye nti si yakugwa, yakusigalawo naye ng'aboonoonyi mu Sayuuni bajja kuweebwamu ebisusunku, bijja kwawulibwa okuggyibwa ku ŋŋaano ey'omuwendo nga bwe tuzze nga tulaba era nga bwe tusuubiziddwa nti mu maaso eyo mu by'okuyiga ebirala tujja kweyongera gwekola subscription oba subscribinga ku mukutu guno, ojja kweyongera okubeera ng'ofuna ebyokuyiga. Tujja kutuuka okulaba engeri Mukama gy'agenda okwawulira ddala ebisusunku bino. Byagambye nti ebisusunku oba aboonoonyi bajja kuweebwamu mu Sayuuni baveemu, ebisusunku byawulibwe okuva ku ŋŋaano ey'omuwendo. Muganda wange ne mwannyinaze gwagivaamu n'odda ebbali weefudde ki?
Nsaba Katonda atuyambe tuleme okutuukiriza sitatimenti eno ne tuba nga ate tweggyemu nga tulinga abagamba oba nga tulinga gy'oli nti twagala tweyita ebisusunku, kuba Mukama agambye ekkanisa si yakugwa, yakusigalawo, naye aboonoonyi mu Sayuuni be bajja okuweebwamu bagende ebbali, ebisusunku byawulibwe okuva ku ŋŋano ey'omuwendo. Atugambye nno nti ekintu kino it is a terrible ordeal, kintu kya ntiisa. Naye newankubadde kiri bwe kityo kiteekeddwa okubeerawo. Kituufu, amazima ebisusunku bigenda kutuuka ekiseera byawulibwe okuva ku ŋŋano, era bwe tunaayiga ku kintu ekyo tujja kiraba mazima Mukama nga bw'agambye nti it is terrible, era mazima ddala kiri terrible era kya ntiisa. Ate atugambye nti yadde kya ntiisa kiteekeddwa okubeera nga kibeerawo. Olwekyo ekkanisa ya Katonda tejja kugwa newankubadde nga erinza okulabika nga egwa, agambye tegwa, yakusigalawo, naye aboonoonyi be bajja okuggyibwa mu Sayuuni. N'olwekyo tetuva mu kkanisa, tulina ogisigalamu naye twekakase tuli beesigwa, tukola bw'ati bw'ayogera Mukama. Olwo nno Mukama ye atubale tuli bammemba mu kkanisa eyo. Olwo nno bw'anaatuusa ebiro eby'okwawula atuggyeko ebisusunku, ffe ŋŋano tusigale nga mwe tuli. Mukama yeebazibwe. Bwe tweyongerayo, ekkanisa ya Katonda ayongera otukakasa wano nti si Babulooni. Abo abavaayo nga bagiyita Babulooni, katuwulire Mukama ky'agamba mu Selected Messages Book 2 page 66 paragraph ey'okubiri. Agamba nti obubaka obulangirira ekkanisa ya Seventh Day Adventist nti Babulooni, nkiddamu, agamba nti obubaka obulangirira ekkanisa ya Seventh Day Adventist nti Babulooni, era ne buyita n'abantu ba Katonda okugivaamu, nga buyita n'abantu ba Katonda okugivaamu, agamba atya? Tebuva mu mubaka yenna ow'eggulu oba omuntu yenna omukiise aluŋŋamiziddwa Omwoyo wa Katonda. Obubaka obulangirira ekkanisa ya Seventh Day Adventist nti Babulooni, era nga buyita n'abantu ba Katonda okugivaamu, nga bubayitayo nti mugiveemu, tebuva mu mubaka yenna ow'eggulu. Abaagalwa, buba buva mu mubaka waawa. Omubaka bw'ataba waggulu kitegeeza tebuva mu mubaka yenna owa Katonda. Era agamba oba mu mukiise yenna omuntu aluŋŋamiziddwa Omwoyo wa Katonda. Kitegeeza aba aluŋŋamiziddwa mwoyo waani? Kuba abaami tulina babiri, tulina Katonda ate ne Setaani. Atugambye wano nti omuntu ayogera obubaka obwo n'agamba nti ekkanisa ya Seventh Day Adventist nti Babulooni, omuntu oyo ng'ayita n'abantu nti mugiveemu tudde wali wabbali. Obubaka obwo tebuvudde mu mubaka waggulu. Muganda we ne mwannyinaze, nsaba Mukama ayambe bw'oba ng'obadde owabye mu ngeri yonna. Mukama musaasizi, aleese okuyita kuno ng'ayagala tuyitereeze, tudde mu kkanisa ye, tukole bw'ati bw'ayogera Mukama, tulinde ekiseera eky'amakungula nga bwe tugenda okugayigako ku mukutu guno. Tulinde ekiseera eky'okulongoosebwa kw'ekkanisa, tusobole twekakasa ate era okubeera abeesigwa, tubeere mu ŋŋano, naye tuleme okwejja mu kkanisa, tuleme okuyita ekkanisa ya Katonda nti Babulooni, tuuke n'okuyitamu abantu, kubanga olwo tuba tufuuse ababaka abatali baggulu, era tuba tufuuse abakiise abataluŋŋamiziddwa Mwoyo wa Katonda. Era mu Selected Messages Book 2 page ey'enkaaga agamba nti ekkanisa terina kumenyebwamenyebwa, nate nkiddamu, Mukama tayogedde na mubaka yenna ayita ekkanisa ekuuma amateeka ga Katonda nti Babulooni. Kituufu, waliwo ebisusunku mu ŋŋano, naye Kristo yagamba nti waakutuma bamalayika be basooke bakuŋŋaanye ebisusunku, babisibe emiganda babyokye, naye bakuŋŋaanye eŋŋano bagitwale mu ggwanika. Nkimanyi nti Mukama ayagala ekkanisa ye, si yakubeera ng'etabulwatabulwa oba ng'emenyebwamenyebwa mu obutoletole obwetongodde. Temuliimu bunyeevu n'akatono mu kino. Tewaliwo obukakafu bwonna yadde obutono nti ekintu ekifaanana bwe kityo kinaabeerawo. Abo abanaawulira obubaka buno obw'obulimba, those who shall heed this false message, Mukama buyise obubaka obw'obulimba, abo abanaawulira obubaka buno obw'obulimba era ne bagezaako n'okubuzimbulukusiza mu balala, bajja kubeera nga balimbibwa era babeere nga bateekeddwateekeddwa n'okwaniriza obw'okusembeza obulimba obweyongeddeko mu maaso, era byonna bijja kutuuka ku kulemererwa. Ebigambo bino biri mu Selected Messages Book 2 page ya 69. Atugambye
nti abo abanawuliriza obubaka buno obw'obulimba bubaka ki, obubaka obwogeddwako bwagambye nti Mukama aba tayogedde na mubaka yenna ayita ekkanisa ekuuma amateeka ga Katonda nti Babulooni. Kkanisa twagirabye edda jjajja ng'ayogerako n'atugamba nti waliwo ebisusunku mu ŋŋaano kituufu, naye Kristo yagamba ajja kusooka atuma bamalayika be bakuŋŋaanye ebisusunku babisibe babyokye, kyokka eŋŋaano etwalibwe mu ggwanika. Baagala tukiraba Mukama bw'anaaba ng'atuuse okwawula agenda kutuma bamalayika, ate bamalayika bw'anaabatuma bagenda kusooka kukuŋŋaanya si ŋŋaano, basooka kukuŋŋaanyamu bisusunku ne babisiba emiganda ne babyokya. Kaakati muganda ne mwannyinaze senga tupakunkana ne tweyawula mu kkanisa ya Katonda ne tudda eyo ebbali ne tulowooza nti kati ffe tweyawuddeko tuleme okubeera mu Babulooni, kijja kuba kya kabi nnyo. Oba Mukama okusinziira ku bunnabbi bwe wano atunnyonnyola nti ye bw'anaaba ng'atuusizza ebiro ajja kutuma malayika basooke bakuŋŋaanyeemu ebisusunku, kitegeeza ekkanisa ya Katonda bisusunku bye bigenda okusooka okugyabulira, nga bwe twalabye eri bwe yatugambye nti eŋŋaano n'ebisusunku agenda kutuma bamalayika basooke bakuŋŋaanyeemu ebisusunku. N'olwekyo ekiseera ekyo kijja kubeera ekiseera ekyamakungula. Kitumanyi obulungi ggwe nange nti ekiseera ekyo ekyamazima tekinnaba kutuuka. Agambye nti ekkanisa ye agyagala terina kukutulwamu butoletole obuli awo. Naye kino tekitegeeza nti tubeere bumu mu kkanisa ya Katonda nga tuli ku bulimba, wabula tubeere bumu mu kkanisa ya Katonda nga tuli ku mazima. Ekikulu kye tulina okutegeera nti ekkanisa ya Katonda ey'Obwadiventi tulina givaamu, kubanga Mukama gy'agenda okutumamu bamalayika nga denomination eyo Mukama ayawule. Abo abanaaba bekakasizza okuba abeesigwa nga Evangelism bwe yatugambye bagenda kufuulibwamu ekkanisa empanguzi. N'olwekyo Mukama atuyambe. Agambye abanaawuliriza obubaka buno obw'obulimba ne bagezaako n'obuteeka mu balala bajja kulimbibwa, ate babeere nga bateekeddwateekeddwa n'okwaniriza obulimba obulala obuli advanced oba obweyongeddeko, era byonna bijja kutuuka ku kulemererwa. Twolekera okumaliriza omwagalwa, nga twolekera okumaliriza nzikiriza nti waliwo kye tulaba. Mu Testament Ministers page eya 37 agamba nti abo abakikkaatiriza nti amakanisa ga Seventh Day Adventist nago gakola ku Babulooni oba nti galina ekitundu kyonna ku Babulooni, kyandibadde kirungi ne basigala ewaka. Kino nno kya nnaku. Abo abakkaatiriza nga bagamba nti amakanisa ga Seventh Day Adventist galina ekitundu kye gakola ku Babulooni, kyandibadde kirungi ne basigala ewaka. Ekyo nno kya nnaku. Abatabawaana buwaanyi era abatabagamba nti kati mmwe mwesigalirirenga waka kubanga ekkanisa ya Seventh Day Adventist Babulooni, wabula alaga nti ekintu ekyo ekikolebwa kikyamu era kyandibadde kirungi ne mubivaako ne mwetuulira waka. Agamba kabasiriikiriremu balowooze obubaka obw'okubeera nga bubuulirwa mu kiseera kino. Ekyo kikulu abaagalwa. Ensonga lwaki tuli wano ku mukutu guno okuwuliriza ebigambo bino, tutegeere obubaka bwennyini obulina okubeera nga bulangirirwa mu kiseera kino. Temuli mu bubaka bugamba nti ekkanisa ya Seventh Day Adventist yafuuka Babulooni. Kyovula Mukama agambye nti kabasiriikirire balowooze ku bubaka ki obulina okubeera nga bulangirirwa mu kiseera kino, mu kifo ky'okubeera nga bakola awamu n'ababaka ab'eggulu okusobola okuteekateeka abantu okuyimirira ku lunaku lwa Mukama. Batuta okuyimirira kwabwe n'oyo omuloopi w'abooluganda abaloopa mu maaso ga Katonda emisana n'ekiro. Abaagala kyantiisa kino, wano Mukama atulaga nti abakola ekyo baba bayimiridde wamu ne Setaani, bwe tumanyi nti ye muloopi w'abooluganda abaloopa mu maaso ga Katonda emisana n'ekiro. Omuloopi waffe ye Setaani. Agamba nti mu kifo ky'okubeera ng'abantu bakolera wamu n'ababaka b'eggulu mu kuteekateeka abantu oyimirira olw'olunaku olujja olwa Mukama, abantu abalangirira ebigambo ebyo nti ekkanisa ya Seventh Day Babulooni oba nti erina ekitundu kyekola ku Babulooni, baagambye noga nti bandibadde beesigalira waka. Mukama atugambye nti abo abafaana bwe batyo baba batutte okuyimirira kwabwe awamu n'oyo omuloopi w'abooluganda. N'olwekyo abaagalwa, katusiriikiriremu omwoyo nga bw'atubuuliridde mu bigambo bino, tulowooze ku bubaka ki obw'ekiseera kino. Obubaka bwe tulina okuba nga tubuulira obubaka obuleeta okulongoosebwa kw'ekkanisa, nga bwe twalabye ekkanisa erimu amaanyi ga mirundi ebiri, agamu gakolerera kulongoosebwa kwa kkanisa. Muganda ne mwannyinaze, olina okutwegattako tukolerere okulaba ng'ekkanisa ya Katonda erongoosebwa tutya, nga tuyita mu kusaasaanya obubaka buno okumpi n'ewala busobole okutuuka ku bantu ba Katonda okusobola okweteekerateekera okulongoosebwa. Katweyongereyo.
Ku peegi eya 43 paragulaafu esooka ku peegi eya 43 paragulaafu esooka agamba mu kitabo kino Testament to Ministers agamba bw'ati agamba nti abo abalwanirira ensobi bajja kugamba abalwanirira obulimba bajja kugamba nti Mukama agamba so nga Mukama tannayogera bakakasa obulimba so si amazima. Singa abo babadde balangirira obubaka nti ekkanisa Babulooni singa baali bakozesezza ensimbi ezisaasaana mu kusaasaanya ensobi ezo, tuwulira abaagala mu kusaasaanya n'okukuba obulimba obwo, ne bazikozesa ensimbi ezo mu kuzimba mu kifo ky'okuyuzaayuza, bandibadde bawadde obujulirwa obukakasa nti bantu abali awamu n'abo Katonda b'akulembera. Bandibadde bakakasa nti bantu Katonda baali mu kukulembera batya. Agambye singa abantu abo abagenda nga bagamba Mukama agamba naye nga tagambye, Mukama ayogedde ne banyweza obulimba so si amazima, nti singa abo abalangirira obubaka nti ekkanisa yafuuka Babulooni oba nti ekkanisa Babulooni, Mukama agambye nti singa ensimbi baali bazisaasaanyizza ezo ze bakozesa mu kusaasaanya ensobi, this era kitegeeza eyo era okulangirira nti ekkanisa yafuuka Babulooni, eyo era abaagala katugiveeko eyo nsobi, katukiveeko tukyuse obulamu bwaffe tugende n'amazima g'ekiseera, tutunuulire amazima g'ekiseera ge tuba tugoberera, tutegere obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tulina. Ensimbi ezo agambye singa bazikozesa okuzimba mu kifo ky'okuyuzaayuza, bandibadde bawa obujulirwa ti mazima ddala bantu ba Katonda. N'olwekyo kye tulabye wano kiki? Tulabye nti abantu abagamba nti ekkanisa Babulooni wano omwoyo Bunabbi aviireyo ddala butereevu n'akakasa nti eyo era oba bulimba. Ku peegi 41 mu kitabo era Testament to Ministers agamba nti omuntu yenna bw'asitukangawo oba ng'avuddemu ffe, Sister Wet yayogera, kitegeeza oba ng'avudde mu Bwadiventi oba ng'avudde bweru waffe oba ng'avudde bweru wa Bwadiventi nga yeetisse obubaka obulangirira nti abantu ba Katonda nabo bali wamu ne Babulooni, era ng'agamba nti eddoboozi ery'omwanguka kwe kuyita abantu okugivaamu, nti singa omuntu avangayo bw'atyo. Kino nno nali nkiwuliddeko abaagalwa ng'abantu babuulira nti ekiseera kya Laodicea kyatuuka, era ekiseera ekyo ekya Laodicea kwe kuyitamu abantu baveemu mu kkanisa ya Seventh Day Adventist tibadde ebbali. Eno statement yagamba omuntu bw'avangayo n'akugamba bw'atyo nti ekkanisa ya Katonda nayo Babulooni, era n'agamba nti Laodicea kwe kubeera ng'abantu bayitibwamu bagifulumemu, atugamba ati agamba omanyanga bumanya nti teyeetisse bubaka bwa mazima. Abaagalwa, eno statement yokka emala okutuzuukusa okutujja mu bulimba. Omanyanga bumanya nti teyeetisse bubaka bwa mazima. Ono si muntu yayogera wabula omwoyo wa Mukama yawandiisa ebigambo bino. Amanyi ebiribaawo emyaka 1,000 mu maaso, amanyi n'ebyaliwo emabega, naye yayogera ekigambo kino kuba abamu bamanyi okugamba nti ebyo ebigambo Sister Wet yabyogera ng'atandika. Omwoyo tayinza kukola statement egamba bw'eti nti omuntu yenna bw'asitukangawo oba ng'avuddemu ffe oba ng'avudde bweru waffe nga yeetisse obubaka obugamba nti abantu ba Katonda nabo bali wamu na Babulooni, era ng'agamba nti Laodicea oba eddoboozi ery'omwanguka kwe kuyita abantu givaamu, n'awandiika n'agamba nti omanyanga nti teyeetisse bubaka bwa mazima. Era yayongerako bigambo ebinywevu ennyo ebigamba nti tomwanirizanga, ate era tomwagalizanga na Katonda kumuteramu bwangu, kubanga Katonda tannayogera na muntu oyo era tannamuwa na bubaka wabula yadduka nga tannaba kutumwa. Nolwekyo omuntu yenna avaayo ng'abuulira ebigambo ebyo nti ekkanisa ya Katonda yafuuka Babulooni oba erina ekitundu ku Babulooni, Mukama atugambye talina kwanirizibwa, talina ssalirwa mikisa gya Mukama nti Mukama muteremu bwangu obubaka butambule, kubanga Mukama tannayogerako naye ate era tannamuwa na bubaka naye yadduka. Tujjukira Kimaazi abaagalwa, ono aba yadduka. Omuntu yenna abuulira ebintu ebyo obeera muntu eyadduka nga Mukama tannakutuma, wadduka nga tannakuwa bubaka. N'ekyo essaawa tudde ku mulamwa tutegeere obubaka obw'ekiseera kino nga bwe yatugambye emabega. Katweyongereyo.
Bwe tweyongera ku peegi eya 36 paragulaafu esooka, wongera okukaatiriza agamba nti mu katabo akaakubibwa owooluganda S oba S era ne banne, avunaana ekkanisa ya Katonda okubeera Babulooni era ng'akubiriza abantu okugyeyawulako. Guno mulimu ogutali gwa kitiibwa ate era ogutali mutukuvu. Mu kukuŋŋaanya obutabo buno bakozesezza erinnya lyange. Sister White yayogera wano. Mu kukuŋŋaanya omulimu guno bakozesezza erinnya lyange n'ebiwandiiko byange olw'okuwagira ekyo kye olw'okuwagira ekyo kye olw'okuwagira ekyo kye sikakasa era kye nnangirira nti bulimba. Abantu abajja okutuukibwako akatabo kano bajja kubeera nga bateeka obuvunaanyizibwa obw'embeera eno ey'obulimba ku nze, so nga mu butuufu bikontanira ddala n'okuyigiriza okw'ebiwandiiko byange era n'omusana Katonda gwampadde. Sister White yayogera nti ebintu ebyo bayigiriza nti ekkanisa yafuuka Babulooni yadde baleese ebitabo bye nti bikontanira ddala mu bujjuvu atale contrary ku njigiriza ez'ebiwandiiko bye era n'omusana Katonda gwampadde. Sirinaamu kutya kwonna oba kutootatoota mu kwogera nti abo abakubiriza omulimu guno balimbiddwa nnyo nnyini, greatly deceived. N'olwekyo abo abaleeta obutabo n'oluganda yali alina akatabo kagenda kayigiriza ekkanisa ya Katonda Babulooni ate nga bw'ajjayo okwotiza omwoyo w'obunnabbi. Sister White wano yakisazaamu n'agamba bakozesa ebiwandiiko byange okuwagira ekyo kye nsazaamu era kye nnangirira nti nsobi. N'olwekyo si nsonga oba abo abayigiriza baleeta ebitabo by'omwoyo w'obunnabbi nga babikootinze. Omwoyo w'obunnabbi yalangirira, nnabbi yennyini yawandiika omwoyo w'obunnabbi nti obwo bulimba. Ebiwandiiko byange tebirina we biwagirira nsonga eyo ey'okugamba nti ekkanisa ya Seventh Day Adventist ekkanisa ya Katonda nti Babulooni. N'olwekyo gwe muganda wange ayigiriza kino oba gwe bakiyigiriza, essaawa tuzuukuke tudduke obulimba, kubanga omubaka oyo ebintu by'abuulira newankubadde nga mulimu omwoyo w'obunnabbi abuulira nsobi. Kubanga Sister White wano agamba nti bikontanira ddala butereevu n'okuyigiriza kwe era n'ebiwandiiko bye. Teri ayinza kutegeera mwoyo wa bunnabbi kusinga yamuwandiika Sister White. Ye yennyini yagamba nti ebyo bye babiyigiriza bikontana n'ebiwandiiko bye era bikontana n'omusana Katonda gw'amuwadde. Omusana Katonda gwe yawa nnabbi Sister White temuliimu bigamba nti ekkanisa yafuuka Babulooni. Era agamba nti abo abalwanirira ebintu bino nga bagenda babikubiriza baalimbibwa nnyo. Muganda wange ne mwannyinaze kye kiseera okuva mu bulimba mu kiseera kino. Agamba ku peegi ey'enkaaga mu 2 mu kitabo kino Testament Ministers nga tugenda okumaliriza ekyokuyiga kyaffe kino ekikulu. Agamba nti buvunaanyizibwa bwaffe ssekinnoomu okutambulira mu buwombeefu wamu ne Katonda. Tetulina kunoonya kintu kyonna ekigwira obubaka obujja. Tetulina kulowooza nti abantu ba Katonda abalonde abagezaako okutambulira mu musana nti nabo Babulooni. Amakanisa agaagwa oba enzikiriza ezaagwa ze zi Babulooni. Babulooni abadde nga asembeesa oba aliikiriza enjigiriza ez'obutwa, omwenge ogw'ensobi. Omwenge guno ogw'ensobi gukolebwa enjigiriza ez'obulimba. Gamba atubuulira enjigiriza za Babulooni. Ku zonna nno zino tojja kusangako njigiriza eri mu kkanisa ya Katonda newankubadde nga twalabye dda nti mulimu ebisusunku era ekkanisa yakulongoosebwa, naye enjigiriza zino zagenda otuwa wansi tojja zisangamu. Atugamba nti obutazikirira obw'omwoyo, obutasaanawo bw'omwoyo. Ekirala okubonyaabonyezebwa okw'emirembe n'emirembe okw'ababi. Ekirala okwegaana okubeerawo kwa Kristo bwe yali nga tannaba kuzaalibwa Beeselekemu. N'ekirala okulwanirira n'okugulumiza olunaku olusooka mu wiiki, okulusukkulumya olunaku lwa Katonda olutukuvu era olwatukuzibwa. Ebintu bino agamba nti bino era n'ensobi endala nnyingi biweebwayo eri ensi okuyita mu makanisa ag'enjawulo era bwe kityo ebyawandiikibwa ne bituukirira ebigamba nti amawanga gonna ganywedde ku mwenge ogw'obusungu bw'obwenzi bwe. N'olwekyo mwagalwa awuliriza alaba vidiyo eno. Babulooni amakanisa enzikiriza ezo ezaagwa
eziyigiriza nti omwoyo tegufa, eziyigiriza nti waliyo okubonyaabonyezebwa kw'ababi okutakoma, eziyigiriza nti Yesu teyaliiwo bwe yali nga tannazaalibwa e Beeserekemu, nti olubereberye teyaliiwo. Ate n'ekirala ezo enjigiriza oba enzikiriza eziyigiriza nti Sande oba olunaku olusooka mu wiiki lwe lunaku olutukuvu, ne bajjawo olwa Mukama olutukuvu olw'omusanvu. Enzikiriza eziyigiriza ekyo Mukama atuyigiriza nti ze ziyitibwa Babulooni. Ku byonna ebyo tewali kiri Seventh Day Adventist. N'olwekyo muganda ne mwannyinaze tolimbibwa. Mu kufundikira mu Testament Ministers peegi eya 3 paagulaafu ey'okubiri, Mukama atugamba nti tulina ebyokuyiga bingi. Wakati mu paagulaafu tulina ebyokuyiga bingi, tulina ebyokuyigulula bingi. Katonda n'eggulu be bokka abatalina nsobi, abo abalowooza nti tewalibaawo kiseera we beetaaga kubeera nga bakyusa ekirowoozo kye baamanyiira, era nti tewalibaawo bwe kyetaagisa kukyusa ndowooza. Abalowooza bwe batyo balisaalirwa, will be disappointed. Abo abalowooza nti tewalibaawo bwe beetaagisa kuleka kirowoozo ekimanyiire, era tewalibaawo kakisalo keetaagisa kukyusa ndowooza, balisaalirwa. Tulina ebyokuyiga bingi n'ebyokuyigulula bingi. Omwagalwa, Katonda n'eggulu be bokka batakola nsobi. Bino nno by'ebigambo byaffe ebiddirira bye tusembezaayo, ebigambo byaffe ebiddirira ebisembayo. Ebigambo bino ebiddirira ebisembayo, Mukama atuyigiriza ebyokuyiga tulina bingi, ate ebyokuyigulula byo bingi. Kitegeeza bingi ddala. Bw'obadde olina ky'omanyi n'olaba Mukama ng'ayogera n'owulira omwoyo nga mazima ddala akulaze nti mu butuufu waliwo ky'obadde tomanyi, yessaawo omwagala owulire eddoboozi ly'omwoyo, si eryange naye wulira eddoboozi ly'omwoyo kye likugamba ky'oba okola. Fundikira nga nkusaba nti osubscribinge ku mukutu guno, olayikinga era osubscribinge osobole okubeera ng'oyongera okugoberera ebyokuyiga. Ate oyinza n'okukwata ne ku kadde ekyokuyiga bwe kinaateekebwangayo, ojja kutegeezebwanga nti waliwo ekyokuyiga ekigenzeeyo, osobole okubeera nga ogoberera. Ate n'okusaasaanya omukutu guno eri bannaffe abalala, naddala mu ggwanga lyaffe lino abawulira olulimi lwaffe luno, tusobole okuyiga amazima gano ag'ekiseera Mukama g'atuwadde mu kiseera kino, tusobole okweteekateeka olw'okulongoosebwa kw'ekkanisa. Statement esembayo esangibwa mu kitabo ekiyitibwa Other Writings, peegi ey'enkaaga mu 3 paagulaafu esooka. Munda wakati mu paagulaafu eyo etubuulira kye twetaaga olwaleero. Agamba nti waliwo amazima mangi ag'omuwendo agasangibwa mu kigambo kya Katonda, naye amazima g'ekiseera ekisibo ge kyetaaga leero. N'olwekyo ekigambo wano ekikulu kye kigambo ekyo ekirambiddwa amazima g'ekiseera. Amazima g'ekiseera kye kyetaago eri abantu ba Katonda olwaleero. Omwagalwa, waliwo amazima mangi ag'omuwendo agasangibwa mu kigambo kya Katonda. Ekyo kituufu. Kigambo kya Katonda kirimu amazima mangi. Okusobola okujjayo n'osoma ku Adamu nga bwe yali, n'osoma ku Adamu nga bwe yali, nona byonna ebyo mazima. Nowa, Sodoma ne Gomora, byonna ebyo mazima. Byonna ebyaliwo Kristo bwe yali ku nsi, byonna mazima agasangibwa mu kigambo kya Katonda, ate ga muwendo. Naye amazima g'ekiseera, omwagalwa, Mukama agambye ekisibo ge kyetaaga olwaleero. Muganda wange ne mwannyinaze, twetaaga amazima ga kiseera. Katuve mu bulimba. Obulimba bwonna obuyigiriza nti ekkanisa ya Katonda yafuuka Babulooni, bulimba. Nkusuubira muganda wange ne mwannyinaze okukomentinga ng'omaze okuwulira ekyokuyiga kino. Oba bw'oba olina ekibuuzo osobola okukibuuza wansi awo. Ate bw'oba wandyetaaze mu ngeri ey'enjawulo ku mikutu emirala tuwuliziganye, osobola era okutufuna ku WhatsApp n'onyiga ku nnamba eya 0772493475. Ojja kuba onfuna, tweyongere okuyiga amazima ga Mukama. Mukama abawe omukisa, katuweeyo okusaba. Kitaffe omwagala, ogulumizibwa, otenderezebwa, obw'ekitiibwa, weebazibwa olw'obulungi bwo, kubanga otusobozesezza okuyiga ebigambo bino ebikulu. Omwoyo omutukuvu atuyigiriza. Sibula amaaso gaffe Mukama, w'omukisa abawuliriza, w'omukisa abalaba ebigambo bino n'obbiwulira. Ozibule abantu b'amaaso okuteekateeka olw'okulongoosebwa kw'ekkanisa okusembedde. Weegayiridde Mukama kuyita mu kulungamizibwa Omwoyo omutukuvu ne Kristo Yesu eyatufiirira. Amiina. Amen.